Ttiimu y'eggwanga esitudde ekiro kya leero ekalatiddwa okweyisa nga ababaka ba Uganda ng'eyolesa empisa n'okukuumira bendera y'eggwanga waggulu. Bw'abadde akwasa abazannyi bendera y'eggwanga erubugo, Ssaabawandiisi w'ekibiina ekifuga emizannyo mu ggwanga Jasper Aligaweesa atenderezza ekibiina ekifuga omuzannyo guno olw'amaanyi ge batadde mu kwetegekera empaka z'okusunsulamu ez'ekikopo ky'ensi yonna. Ye atendeka ttiimu y'eggwanga Sajimantini ategeezezza nti ku ttiimu ataddeko abazannyi ab'okugezesa nga beetegekera empaka z'okusunsulamu ez'ekikopo ky'ensi yonna ezinaayindira Bermuda omwezi ogwokutaano. If we can compete and compete well, then I'm sure when we come back and do our homework well and analyze what we've done and try and work more on what we are going to do in Bermuda, and then I think it will be a good thing. Sigi alaze abazannyi bye beetaaga okukolako okulongoza ttiimu y'eggwanga omuli okwegendereza ennyo mu nzannya nga balina okukuba empiki 6 buli luzannya. Ye akola guno naguli mu cricket Justin Lyalingi alabudde abazannyi nga bali e Dubai nti balina okwenywereza mu bifo byabwe ku ttiimu y'eggwanga. Abazannyi bagenda okugezesebwa mulimu Mitch Hirox, Chodi Shaki, Khalid Mutsemi ne Arthur Chobe. Frank Serugo, WSTV, Lugogo.